Wow, amachama lungi gwe achekumide ku NTV Spark TV bakwano mbalamusako nnyo biro byagenze bitya banemwe bale kubanga tino mwekomide ku programu ya feno enganzi wewawo njaga okutandika nga nsasira ngatake n'okusasira bambi abonna abafiiriddwa abafunya amawulire amabi abalwadde malwaliro tubasasiddeko nnyo bakwano tusaba Mukama abakwatireko mu mbeera eyo mugiyite mu bulungi nnyo n'olwakakisa kano njagala nnyo okwebaza abantu abakola ebintu ebyenjawulo omuntu ng'okedde olunaku olwaleero n'ogenda n'ogamba nti kangende nkole kangende nnoonye ssente nga sina gwe nnumiza naye ngenda kunoonya 10 yes tubalaba nga muyiriba eyo downtown mukola byonna bye mukola mwebale nnyo bambi okuyiriba yes nenebaza nakubasawo abatujjanjaba abo abali abali professional ate nga bateekayo omutima mu mirimu gyabwe tubeebazaako nnyo malwaliro gye muli ag'enjawulo omutima gwe muteekayo eri eggwanga mwebale nnyo mwebali eddala neneebazaako n'abasirikale traffic officers. We rarely do these things, but we appreciate you bambi mwebale nnyo emirimu gye mukola ne mumira mu musana ne gubookya naye nga making sure at least emirimu mugikola ne mugifulfillinga weewaawo olunaku lukedde bulungi kulammwe mwenna Uganda esobodde okuyimirirawo nga ensi yeeyagaza ate y'emirembe so nkwebaza nnyo era nkusiima nnyo ngaawe tukola bulijjo olunaku olwaleero tugenda kwogerako okusavinga yes tugenda kutunuulira the financial situation mu ggwanga yes ebiri e Kenya mu biraba bigenda mu maaso naye ate twagala tutunuulire ebiri mu Uganda wano yes ku butaka tulabe kiki tusobola okulaba ekyenjawulo ndine Marjorine Nantambi ndinayo paka saa 5 ez'okumakya balina misala nate Mwasuze Mutya. Yes, kwaniriza nnyo nate nziramu okwaniriza wano ku Mwasuze Mutya. Weewaawo, Marjorine Nantambi, she's a finance and personal growth coach. Ebintu bino bikuguseemu nnyo. Era emabegakaawo yaliko ku show, yali azzeeko wano mulundi sugumusa ebiri naye nga atuwa tips, atuwa amagezi engeri gye tukwatamu ssente, engeri gye tusobola okwekulaakulanyaamu ng'abavubuka ng'abantu b'omu Uganda. Weewaawo, weeks eziweddeko awaawo episodes zaawe ez'emabega twabaleeteranga ba financial coaches, yes, finance coaches nga bayita nga batuwa amagezi engeri gye tukwatamu ssente engeri gye tubeera ab'obuvunaanyizibwa mu bintu by'okusevinga. Weewaawo feedback yammwe yali y'amaanyi yali kugamba shot yali ya bulijjo abantu betuleeta batuwadde amagezi amalungi era tuganyiddwamu bangi mwatuwa feedback yali y'amaanyi nnyo ku Facebook ne ku YouTube ne ku WhatsApp zaffe nga bambi musiima amagezi abo ba coaches ge batuwa era ne tugamba nti katukomyewo katuleete omukyalo ono naye yeyongera obbawa yes yeyongera obbawa tips obwo kubanga munaye bano abakukambi bintu bino so kirungi nnyo okubanga Marjorine tulinawe mu studio olunaku olwaleero. Yeah, katulabe twabagamba nti bwetutuuka nti tugenda katukufuna tips kufuna guidance kufuna akatabo ne pen wandiika weetegeke okubeera nga naawe oreceiving gana amagezi bulungi nnyo. Weewaawo Marjorine nkwaniriza nnyo mu studio yaffe ne ku program. Amin. Yes. Okunyaniriza. Amina. Oli bulungi? Ndi bulungi mpozi gwe. Tetulina buzibu Mukama bulungi. Amina. Bali kunyirira banna kale mwebale kutusabira weewaawo. Marjorine, sooka otubulireko ku situation embeera nga bweri mu ggwanga right now eyimiridde etya weewaawo twakava mu financial reading kulembeze bagikolako ne tutegeera nti bino ebitundu ebigabanyiziddwa ku wano mu sekita bweti ne bweti naye engeri gye tulaga yes twagala otusiigire ekifaananyi economic situation mu ggwanga eri etya as for now. Yes. Okay. Tweyanzege abatulaba tusanyuse nnyo okubegattako leero
stellar economic situation yes budget twagiwuliriza era twalaba nti budget yeyongeramu okusinziira nga bwe yali omwaka ogwaggwa era tusobola okukisanyukira naye era leero we tuba tunyumyamu njagala munnayuganda ali eyo aleme kweyibaala kwesegulira ku budget kubanga budget ne bwerinnya ne bagamba okay kati twongedde ssente ku unemployment twongedde ssente ku education ku health and all that gwe oba teweetegese gwe ng'omuntu era ojja viiramu awo so omuntu yenna ali eyo atulaba nga tetunnaba kusinziira ku embeera eri etya kubanga embeera eyinza obutakyuka kati bw'obanga gwe ng'omuntu tokyusizza mbeera zo engeri gy'oyisaamu engeri gy'okwatamu ssente zo ebintu by'omanyi bw'obeera nga teweekozeemu mulimu budget bagirinyisa netuuka oba ku trillions meka gwe ng'omuntu nga teweekoze mulimu era tojja kuganyulwamu so situation tenatereera bulungi nnyo kubanga of course budget bakagisoma tulina essuubi nti biyinza okukyukamuko naye nga bwe ŋŋambye kiina kuva ku ffe kusinziira ku kinnoomu gwe nga gwe okozeewo ki kati tunalaba gavumenti kubanga abantu bangi bakaba banaye gavumenti tekoze kino banange gavumenti kati ekibuuzo kiba nti gwe okoze ki ng'omuntu nga tetunnayita gavumenti okwetereeza kubanga kitandikira ku ggwe then gavumenti webeera nga erina kyetaddewo kiyamba buyambi naye nga si kyekigenda okujja wansi okuyimusa waggulu weewaawo waliwo statistics eziraga nti muno mu Uganda wano tulinawo abantu abato oba abavubuka abali mu ttuluba kwegamba abali mu ttuluba ly'aba NEETs mweri ettuluba bano abantu bano abagwamu bali obukadde 42 bano abantu bano tebalina mirimu tebasomye ate tebaba trainees kola kintu kyonna so bali mu bbanga batengejjaawe batyo bano abantu bano majjo bitubakoze tutya abantu abo nabo bankizo nnyo kubanga tukimanyi nti ebintu bye tukola mu nsi si nti olina sooka kisoma mu ssomero nti osanga bangi nnyo n'abasomye nga nabo bategejja nga tebalina kyakola tebamanyi kyakola kiddako ti okusoma kulungi of course kukuyamba kukwa exposure kukuyamba okulowooza ebintu ebityo naye si nti bwe nsoma kiwedde kubanga tubalabe bangi abagraduate nze ne paka kati banoonya byakola so abali awo mu bbanga nze njagala okubazaamu amaanyi nti olumu si kiki ky'osomye olumu si kiki ky'oyize oba kye bakuyigiriza oba opportunity ki gy'ofunye gwe woobanga weewaddeyo okutandika olugendo wonna wooli oba wasoma oba tewasoma kubanga ennaku zino enjawulo teba nnene nnyo ku baasoma n'abataasoma okusoma kirungi kubanga kikuyambako nti ofunye exposure osobola okulowooza osobola okukola ebintu ebityo naye ate ekizibu kyakyo ate nakyo kikulimitinga kikuteekamu kali kati nsomye nina degree yange njagala mulimu gwa office nga neesuuba mu SC nedda ate ebyo nabyo ne bitusigaza wansi ti omuntu ajja kutuula ewaka alinde gundi bannayo jangu okole ku NTV tukuwadde omulimu ate kati oba tofunye opportunity eyo n'asigalawo nti banange emirimu gyagaana so omuntu yenna w'abeera ali oba osomye oba tosomye nga bwe tugambye kinatandika ku ggwe n'ogamba okay ndi mu bulamu bw'ensi eno tumanyi nti buli omu Katonda yamuteeka wano ng'alina ekiruubirirwa that's why batugamba everyone has a purpose oba wasoma oba tewasoma oba olina opportunity oba toli batugamba nnyo nti gwe olina creating opportunity eyo ti gwe ng'omuntu okay ogambye ndi wano saasoma sina opportunity ndi mu bbanga nkoze eki kiki kyenyinza okuddako kubanga ate tubalabe bangi abakoze ne business ez'amaanyi nga teyasoma teyalina opportunities owulira story ye gye yava naye yabonaabona tebatambuza bigere baavanga biki so ate neyevaamu kati omuntu yenna aliye yatulaba kinatandikira eri ggwe okwevaamu oba wasoma oba tewasoma netutandikira kyaka tebannagikoowa kubanga okuvaamu olina otuuka ku kiseera n'ogamba omanyi ekimala nti wano wendi nkooyeewo ndina okutambula neŋŋenda kyonna ekijja kaŋŋende kinansanga ku kkubo eyo yembeera gye tulina okwetwaliramu ng'abantu naddala abavubuka aba Uganda nti tulabe nti kati ki kyennyinza okukola kiki kyennyinza okuzzaako kubanga ekituufu kiri nti opportunity gye ziri kubanga tugamba nnyo banange teri mirimu banange sabya emirimu sigifuna kyokka ate n'abalina emirimu bagamba babuliddwa ab'okuwa emirimu wali okiwuliddeko ekyo mukwano bagamba abalina emirimu balina bizinesi agaba banange
ffe tunoonyeza omuntu w'okuwa omulimu atubuze anti basaba experience ya graduate basaba experience ya myaka 10 yes alero n'ogifuna otya abasaba experience gye bali naye ate kati kambabireko abatulaba abantu n'ennaku zino tebakyafa nnyo ku experience bafa ku muntu alina attitude efaanana etya towards work yes tosobola okujja n'obagamba manyi bangi abafunye emirimu kati balina experience eyo ya myaka 10 naye n'agamba omanyi nzize ndi willing okuyiga nze nzize munjigirize nja kukola naye abantu bamu tebagaana kuyiga bagamba nze nzize byemmanyi byebyo so buli wobeera ng'olina eyo embeera attitude joina towards obulambo n'emirimu opportunities zikuyitako banji ate naddala tulina generation gye bayita Gen Z kati abato bakava mu ssomero bakyali abo nti obabuyita noba ne opportunity bannange kati jangu waliwo ne opportunity nkufunidde appointment jangu okola agamba ate munnange n'omukeberako enkeera munnange saagenze saabadde na transport n'ogamba Katonda wange so tulina kuba nga twevaamu ffe ng'abantu n'ogamba omanyi ekimala kyonna kyetaagisa nina okukikola manye nti ntuuka ku kyenjagala kasitoba nga buli kyokola kiri mu mateeka ate tetwagala otandike kuba abantu butayimbwa oyogere kuba Gen Zs kati wano neighbor waffe wano Kenya wano abasinga okwekalakaza badde baana bato ng'obalabye ddala really bato baana bato naye abaana abo badde beekalakaza ku lw'emisolo egiyitiridde ate nga kwega ne business small businesses zino ezikola sente ziri awo kati wano ewaffe nga tukikomezaawo wano weewaawo naffe tulina emisolo mingi nnyo ate ne bu business bwe tulina butono kati awo tuwa amagezi kimajo ekintu ky'emisolo kino ffe ng'abantu tulina kye tusobola okukola ne tukalakasa ne tugaba ne gavumenti nga mutunyigiriza naye ate si kyekintu kye tulinako nnyo obuyinza ffe ng'abantu era nga bw'ogambye nti bantu bangi batandika nnyo businesses that's why Uganda eri one of the most entrepreneurial countries nti amagezi agatandika business tugayina naye tuzitandika yes ne zifuna obuzibu wano ne wali n'emisolo nga bw'ogambye ne gifailinga naye nga kye twandikoze yes definitely ekirungi nti gavumenti naye ebiraba ebigenda so tetwagala biri Kenya kujja Uganda era nga tukubiriza abakulembeze abali mu parliament government bafune engeri gye bayambamu bana business twalaba olutalo lwa Ifris oba olujjukira bulungi nti n'obutamanya nabwo bukyali bungi mu ggwanga lyaffe anti abagabana omusolo gwa Ifris kumbe sinti oba musolo mupya it's just a system kutuyamba kutereza business naye n'obutamanya gap naye kyali nene nnyo tisinga government evayo n'ennyonnyola bana Uganda kyomanyi bw'okozesa system bw'eti ekuyamba kino tate guno omusolo accountability eyo ndooza yekyaluma bana Uganda n'abana Kenya ne ensi zonna nti emisolo definitely tulina okusasula emisolo okukuuma Uganda yaffe oba ensi yaffe ng'etambula naye buli waba tetunnyonnyola nti okay guno omusolo ogulaba gugenda wano ogukola kubanga abantu buli obategeera ekyo ate nakyo kijja kubawa emirembe guno mwaguzimba mwende eddwaliro guno mwakola accountability eyo baleetawo nenenkola ya text yo MP omubuuza ebibuuzo twalabye nti wano bisozi bazitaddemu eno sekita nze kati ng'omulimi wemasakanisizo onyambye otya nezino sente zibulakanye obabuuza wekirina okuba kubanga embeera buli webaawo nga banagana babannyonnyola kino kyekiriwo kati bannange twongezaamu katono weti kubanga kino picture gye twagala okufuna twagala kutereeza wano ne wano kijja kutuyambako obuteemulugunya nnyo naye nga nabo era we bakola si kuzongeza bwongeza kubanga batubuulidde nnyo okulaba batuyambye tutya nga bajjawo dino emisolo naddala businesses entono nga bw'ogambye ti bantu bangi abato natandika ka boutique ke natandika bino naye emisolo waba ayingiza ebintu musolo n'okugutuna musolo ne rent yawo kwegamba n'olaba nti tunyigiriziddwa nnyo naye njaga kugamba tulaba togwamu maanyi kubanga ne betulaba abakoze business ez'amaanyi nera bali mu nsi y'emu bali mu systems ezimu so ngamba nnyo abantu funa ku muntu yakusookayo omwebuuzeeko omugambe naye omanyi nze ka business kange ntandise nga binemye nga bikalubyemu agamba mutabani oba muwala wange bwoti bw'okola naye ekizibu kye tulina nti ffe naddala abato twagala nnyo
okubeera okwemalira independent nze manyi kano business kange njakakola nga bwenjagala ebintu byange sina gwe ngenda kwebuuzaako yes naye ekintu ekyo kikulu nnyo okubeera n'omuntu gw'olabirako gwe tuyita role model oba mentor ti mu business kituufu embeera etunyigiriza panyo ekyokulabirako kya covid we twalina covid-19 ti mu covid abantu bakaaba emirimu giweddewo bannanga obwavu naye mu covid y'omu bantu batandika business abantu ne bazimba abantu kati ffe tulina kwebuuza naye bano bo bakikola batya mu mbeera y'emu mu lockdown ng'ate n'abamu tebaali nabo essential ffenna twali waka singa basikyera bano bo bali ba essential workers naye ffe abaali ewaka olina kwebuuza nti oyo ye akikoze atya buli watandika okubuuza ekibuuzo ekyo obeera ku lugendo kubanga wansi naye era still mulimu abagilemerako kati bolooza lwaki tebavaayo tulina kwebuuza bo bakikola batya batuwe ku magezi ti awo oba otandika okola bwoti then nogenda ngo ogejja mpolampola abamu kyetukola tufuna capital yenna nga wakatandika business togimanyi nogulawo edduuka eddene oba ku grand corner oba tomanyi business ebeera etya ebitabo tomanyi bwe babibala tomanyi tomanyi bakasitoma bagenda vaawa kubanga buli omu atunda ngoye nange kanzije ntunda engoye togitegedde business oba otandise hardware otikudde motoka nene naye totegedde basics za business ogenda okulaba capital yenna afiiridde omwo so tubeere nga kituufu because onange waliwo yaŋŋamba nti mukwano gwange njagala atandika okutunda engoye because anyuma bwayambala anyuma naye ye agamba nti engoye yezinyamba n'ennyuma naye I'm not passionate about selling clothes. So akikola because buli omu akikola. Yali mugezi olumu tutandika business kubanga tulabye abalala bagikola. Noyina okwebuuza gwe olina passion yayo. Abantu bangi bagamba ebya passion mu byesonyi weekola ssente. Ngamba nnyo abantu osobola okufuna ssente mu passion yo. Kubanga ate nze omukiku kyokulabirako tinayagalanga nnyo okutambula ng'oyogera n'abantu obazaamu essuubi y'amaanyi. Kati I'm earning from it. It's my main job that I do. So era nga mukwano gwe yayogera tisobola kuba nga nyumira engoye naye nga simanyi na basics za business y'engoye naye ng'ate osobola okwegatta n'omuntu ekirungi omulembe gwaffe gulina kye tuyita social media ate social media eriko ssente mpitirivu bw'oba ogikutte bulungi social media mbi bw'oba ogikoseza bubi naye ng'ate ne social media nungi kati wasobola okubeera nga ye anyumira engoye nga tamanyi bya business naye nga ye omulimu gwe waayambala engoye anyuma n'ofuna partnership ne business kubanga aba business bali eyo gwe ng'ompaze n'ennyambala n'ennyoneka wakajobonanga kakoti kagamba ezo sales ofuna commission nga tolina nakyokoze eyo nayo business opportunity kwanga bangi bangamba banayitandika atya business yasinda sente oba nfuna atya business nga siriiwo nga sinza ali mugikola already that's commission based business nti buli kyokola osobola okukifunamu ssente olina kwebuuza just kati kino kyenjagala nkifunyemu nti olaba ennaku zino n'oba oyagala kulya mmere osobola okufunamu ssente tubalabye bagundi ku TikTok ne Instagram ba influencer b'emmere tigwa omulimu gwe kugenda mu restaurant hotel kutuula chips biki n'okuba kafaananyi n'ofuna ssente oli luddawa bannange tulagirire netojja so eno generation gye tulimu actually tulina gyeyagaliramu nnyo kubanga opportunities nyingi nnyo Marjorine n'ogamba nti aba business ezimu gye ziri eyo ate nabo bakola kibasobola okulaba nti balanga business zaabwe bategeeze eggwanga biki bye bakola naye olowooza social media eno tugikozeseza bulungi tuli muzannyo byakusaagirira people balanga olowooza bya comedy oba actually tugikutte n'amaanyi tugikozese tutya tulina kye tukozeewo kituufu social media eyo social media esanyusa kubanga social media kituufu nga ogambye abazannyikiriza bayitirivu nabo kwebali naye nze njagala okukubiriza omuntu ali eyo naddala oba olina business social media erina okubeera nga asset omanyi ng'ekintu ekyomuwendo kyolaba nti kino kintu kyange kya muwendo kyekigenda otwala business yange mu maaso nti yes abazanyikiza weebali naye social media erina potential nina bangi nnyo bemmanyi nti bo ssente bazijja ku TikTok
alina business ye ali mu kibuga alina edduuka lye naye aba muzi delivery lwaki kubanga ye wajja ku TikTok abalaga abannange kano kabeerawo kati ne waba atunda bya mu nnyumba nagamba eno soso giteekako akakopo bwoti akamiro kateeka wano n'atunda engoye omuntu n'ayaba n'ateeka ku TikTok n'atunda so social media eno njagala tugikwase maanyi kubanga olaba abantu betumanyi abatandika social media ba Mark Zuckerberg be bamu kubasinga obugagga lwaki kubanga generation gye tulimu tuli addicted to the phones gwe buli wakwata essimu yo papa yeri nga ziyingira buli wagikwatako papa nga ziyingira so olina okwebuuza okay social media eno nze nange ngifunyemu ntya obutasigala mabega ndi wano ngamba nkaba sina mirimu nensiba ku TikTok scrolling akano wosekamu kano onakuzinidde amazina onakuyimbidemu no beera okwogosa so olina okwebuuza nti yo ngifunyemu ntya kyonna kyoyagala okufuna osobola okukitandika ku social media nti newoba ogamba bannange ndi waka njatandika business sina capital gwefuna munna ina business ogambe gundi okola kye otunda keke okay nze ndina WhatsApp status ntekeyo wali nkuleko omutwalo webale ate n'ekirungi ekiriwo nti newoba togenze mu kibuga ogamba sina transport sigala waka gwe kuba bifaananyi omuntu wagamba bannange ako kammeka gwe ngeri omuwe enamba deliver enamba yino tova nawo ssente ngo bannange generation eno tulina okugyeyagaliramu kubanga opportunities gye ziri ate nnyingi ne ku TikTok okukolaba nti yes sigenda gamba abantu nti bana itogoberera bali mu kuzina it's okay for your mental health labako but of course olina okusalawo ani gwogoberera bw'oba nti gwe buli gwogoberera gye be bana abavuma leero ayombye kino leero avumye oli then oli mu kudamaginga your mind kubanga olaba sitaka nkubulireko wogenda ku social media n'obikula tugambe Facebook bagiyita news feed feed lwaki bagiyita feed you're feeding your mind kati gwe olina okusalawo kiki kyendi mu kuteeka mu buwongo bwange gwe olaba nga buli wobikula onatemye ono onafudde ono bamugobye onate bannange accident erwero biki ebyo byoli mu kuteeka mu bwongo so ngamba nnyo abantu nti yes kale gobera kubakolayo comedy abazinamu biki osekemu but gobera ne ku bantu abagenda okuzzaamu amaanyi tulina ba coaches bangi ku TikTok tulina ba speaker tulina ba author naye munange siyaga fe ba motivation speaker twabakowa mubo musanga mutugwe people need motivation really. People need motivation. Tosobola kuva ku motivation. Waliwo lumu obwako gwagwa twalina event gye twagendako mukwano gwa Newton Buteraba yali agitegese ne Haji Bakaluba. Nde batunyumiza stories awe Haji natula how he became successful. Bwe yali eyo ng'akyali ebweru ng'akola. Nti just yalina video gye yawuliriza ey'omuntu omu obulamu bwe ne bukyuka. So oyinza okubeera ng'oli munnako weekoza biki naye n'owulira ka video kamu nikakuzza engulu nakamba omanyi no kisoboka nekola ebintu ebyo no tubyetaaga munnange tubyetaaga. We do. And actually nabako ne ku abantu nga ku TikTok nga bagamba nti ng'osobola okuba nga nga bw'oyogedde wennyini ng'osobola okuba nga otudde waka naye n'okuba ekifaananyi kangeza oba okubye kooti ng'eyo yambadde oba engatto oba ki gwe kyo kintu otaddeyo teekayo buteesi niyo oba tebaguze n'ennamba oteekeko n'ennamba exactly bakusanga okwo. So I think we can do better with social media and the tools twetolodde okubenga sure nti twezzaamu amaanyi weewaawo. Marjorine, Uganda yensi mukwezo zebagamba nti tunyumirwa nnyo ebyamasanyu tunywa nnyo omwenge tuspendinga nnyo naye ate omuntu omu n'agamba nti tetuyina nnyo kugamba tetuyingiza ssente naye ate tuspendinga nnyo kituufu ekyo tuweemuko kagundi ka explanation there abantu bakategere bulungi because ssente tuzijjawo ze tuspendinga kituufu tugenda kunywamu katono tokomawo. Wow, nkwaniza nnyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri tuli ne Marjorine Nantambi era ng'ali mutuwa ku magezi tuli mu analyzing just a general economic situation mu ggwanga biki tusobola okukyusa ffe ng'abavubuka oba ffe ng'abantu b'omu Uganda kubenga sure nti naffe tukyusa tulina kye tukyusaako mu mbeera gye tuyitamu mu byenfuna mu bintu bwe bityo. So Marjorine we twawumulidde era nga we nagambye yes Uganda tuli very very
you know, out party after party and all. Na ye balance eriwa. Balance eriwa wano mukufulumya savings tukugamba okusavinga tutya tutandikirewa because to spending nnyo yes tukugamba amasanyu tugagala naye ate investment tuzaba weziri saving tuzevingayo naye ate expenditure tane tuzijjawa kituufu kituufu nnyo Stella kubanga nzijukira nange we nali nga nvudde ku mulimu gwange kye bayita formal employment okusooka nga nze mu 20 sirina ssente era nkimanyi bangi abali eyo bagamba hanze maje sirina mulimu sirina business sirina ssente kubanga twakikwata bubi tulowooza nti ssente olina just kuzijja mu mulimu oba kuzijja mu business naye lumu natule wakanga pulira nnyo anti bagamba saving investment ngamba yi nyo sirina ssente naye bwemba njaga genda mu saloon nsiba engoye nzigula wabaye ka purchase manya bridal shower baby shower jendi ssente zino zivaawa so ekyo ekibuuzo tulina okutuula ne tukyebuuza nti tugamba tetulina ssente oba tulina ntono naye nga tuspendinga nnyingi ebibulo bibaayo wavaayo tubaayo meeza yaffe ebaawo bulungi nga tuli wali mu maaso kati tulina okutuula ne twefumiitiza ne tugamba ssente zino zivaawa kubanga ojja kwesanga nti newoba olina omulimu oba newoba olina bizinesi yo bw'otuula n'obala spending yo esinga ssente z'ofuna ku mulimu esinga ssente z'ojja mu bizinesi so olina okwebuuza ssente zino zivaawa ate that's why nakola n'akatabo kano ka financial journal okuyamba abantu okutunuulira ensaasaanya yaabwe n'ennyingiza nti bw'embeera nti nguzeerera engoye ngenze muguni ngenze omuntu bankubidde mulwadde muweereza kino nekiri ssente zino zivuddewa tojja kwesanga nti tufuna nnyo ssente ze tutarecognizinga nti ojja kubeerawo omukwano gwakweyo ssente oba ofuneyo eza airtime kubanga n'abagamba nti banenze ndi student ndi waka airtime yo omugjawa data omugjawa eva obeera last seen immediately obeera ku online buli kaseera so buli wotandika okwebuuza ezo ssente gye ziva nti ekigenda okutuyamba ku luno olugendo lw'okutereeza ebyenfuna yaffe kutandika n'otula gwe ng'omuntu that's why tuziyita personal finances gwe ng'omuntu nti enze engeri gye nkwatamu ssente si yemu ne Stella nga wakwatamu ssente ze kubanga tulina ebiruubirirwa maybe byanjawulo oba nawe watulaba eyo so olina okutula n'oweefumiitiza n'ogamba okay leero nguze kino nguze kiri nguze kiri ssente zino zivuddewa ti okay gundi yampalizaayo ebiri ono nampayo omutwalo ate senga w'egindi nampayo zino oba maybe n'enkola guno omulimu ne bampayo omutwalo 5 kubanga tufuna nnyo ssente n'ezo entono naye ate tuziteekako nnyo birowoozo zino ntono tezirina sobola kola naye ng'ekirungi ekiri ku ssente nti ssente zo zikula nti wogamba nti buli ssente zenfunye naye mba ngenda gulako olugoye naye mba ngenda kanfiseeko fazaali 5 10 2 bagamba ezo zinaakula ddi naye naawe majo zinaakula ddi naye ekirungi ekiri ku ssente nti ssente zo zikula nti wotunuulira ensaasaanyaayo n'ogamba okay guno omwezi naguze kino nagenze mu kivulu kino naguzeyo olugoye nagenze mu saloon abaana nabatuteko wano na business nakitadde mu bweziti weebuuze nti kwezo gw'osevinzeeko mmeka nti ne ku mirimu gino gye tubeerako weebuuze nti buli wafuna ssente ngamba nnyo abantu nga tonnaba kusaasaanya sooka osevingeko naye abantu bagamba naye majo neze nina ntono tezimmala ate ngamba ate nsevinge ku ezo so ngamba nnyo abantu ssente zo zitunule mu percentages ozimenyeemenye ogambe nti ssente bwe nzifuna bw'oba mukkiriza 1/10 ng'okiteekayo bw'oba toli ensonga zo ne katondawo naye nga wogamba nti oli mukkiriza 1/10 then n'ogamba oba maybe 10% ekyo 1/10 kankisevinge mala okuwaayo kiri then funayo 10% yange endala ngisevinge tinaweguba mutwalo n'ogamba kansevingeko 2 ezo ssente zikula bwe nali mu eyo situation nange nga sirina mulimu formally nga mmanyi nti majo tuula wano paka walifuna omulimu olitandika okusevinga nengamba naye buli kaseera ngulayo kano dinayo kano abaana mbaguliddeyo kino nentandikira awo nti buli ssente ze nnafuna nengamba okay kankigezese ndabe 10% ziri mmeka tiwezibanga ziri 2 negula n'akaboxi kana akaboxi bwe tumaye bwe tuteekamu ssente tinegula n'akaboxi nga buli ssente ofunayo z'osuulamu tiweguwera omutwalo nga ntambula ku agent nga ngenda n'omutwalo gwange nga nkuteeka ku bank omanyi naliko eyo point manyi bank yali ekubiddeko negamba nange nno gundi teekayo ne waguba mutwalo akawunti yali inactive awe nali ntuuse kubanga ze mutwe nali nkimanyi sirina ssente sirina mulimu sirina business so sirina ssente so ngamanya nti ekintu kya ssente kitandika
bitandikira mu bwongo bwaffe gwe mindset yokumanya okay tisirina nyingiza nnene nye waliwo byen spending ako that means waliwo akasente akajja akatonotono notandikira kuwako ti ekirungi kya sente we nateekayo mpola leero otaddeyo omutwalo leero ebbiri leero ebiri leero etaano nagenda okukola mu mwezi gumu lwendalingamba musirina mulimu sirina sente nga mpezeza sente ku account esobola otandika business so sente njagala ozitunule nga tozitunulidde mu kinene nti bannange wenfunirayo akakadde kamu mujja kundaba ngenda kukola kino ngenda kusavinga nedda nti etaano ezo ebiri ozikutta otya nga tonnalinda kakadde kubanga akakadde newe kajja nga tonnayiga kwata ebiri etaano neera nako kajja kujja okalye konna ate baje waliwo ne bano abagamba nti abasavinga balina this technique nti abagagga abasinga nakiraba waliwo omuntu yali akyogerako nagamba nti abagagga abasinga tebasavinga actually they invest ate bo tebalina sente nti kuwera nti nyingi then savinge nga wera bwokyogedde kwagati akatini ako kenina katoleka era akatone savinge so I can see what you're saying bwekitandikiraawo ate ngamba nnyo n'abantu nga ogambye temumala atega savinga banja agamba hamajo nze savinga nina account nene bweti naye nga ate aziteekayo bwe bala omwezi ogugwako nazijjayo era nazirya so ngamba nnyo abantu beera ne goal based saving yeyamba tugambe njaga gula ttaka kyekyo kyenjagala percentage ofuna ogamba okay no percentage egenda ku ttaka bwetu ng'oteekayo mpola neba motoka oba business ekirungi kiri nti ennaku zino tulina bifo bingi ebikukkiriza okuteekayo mpola abantu balina ne investment clubs nyingi ze balimu era oba tolina kibiina kyolimu bamifunayo newe kiba kimu kubanga investment clubs ezo kyezikola zikuyambako mukuŋŋaana wamu ne musavinga wamu tiwoba olina abantu b'osavinga nabo okwekulaakulanya mangu kyekyo kimu ku bintu bye tutera okugamba abantu tulina association Uganda Financial Literacy Association tutambula nga tusomesa abantu ebintu by'ensimbi era tubagamba nnyo mwegatte n'abantu kubanga kijja kuyamba okulaakulana nti wogamba nti njaga gula ettaka gwe ng'obadde osavinga mu investment club yo oba sako gy'olimu osogamba okay buli mwezi njateekangayo bweziti ate n'ezo clubs ezisinga zibeera zigula ettaka tugambe mu bungi ne zizitematemamu bammemba bafune so buli wegatta ku bibiina bwe biti ebikulaakulanya ogenda okola opportunities oziraba nga zijja ng'ate zikuyamba n'ogamba okay guno omwaka njatandika kuzimba n'otandika mpola naye wagamba nti kaninde banange wenfunira miliyoni 10 njazimba ennyumba mujagiraba tezigenda kujja oba zijja kujja nga zirina ebizibu byazo so tandika n'ekyo ekitono kyolina mpola ekirungi ekiri ku sente nti zikula kubanga ojja kuŋŋamba majo nze funa emitwalo 5 tegammala naye ojja kulaba emitwalo 5 nti bw'ozirya n'ozimala still waliwo ebibanja ebisigaddewo naye ng'ate tebijja vaawo naye ng'ate wogamba kuzina 5 fazali 10% eki 5 kangaye nti ku luli 5 gefuna 5 nzisavinze nti ojja kukoza gino 45 ate tojja kufa ojja kubeerawo ate ofune engeri gy'onyigirizaamu byonna ebyetaago by'olina obikozese mu ezo sente zisigaddewo that's why abantu bagamba ne oba wa business tulina kye tuyita profit first nti bw'oba okola business olina okuba nga weesasula omusaala antwagamba ne business nze ali mu kuteekamu tenaba kutuuka kunsasula naye osobola okufuna percentage n'ogamba nti ku buli kiteeteeyi kyentunze nti kuliko maybe zino ne luba 10 oba mutwalo oba ki eziddayo kubanga wotakola ekyo sente za business leero otunda engoye n'otunda ebiteeteeyi obukoko wayitawo n'ogula ebibowolo n'ogula ebinyeebwa n'ogula oli ku sente za business kubanga tozaawudde bw'ogamba ffennaffe bamu ezange nezaayo yeeza so ngamba nnyo abalina business ne weeba ntono yawula ti sente za business zezino sente ezange zezino mpola such that otandika olugendo lw'okusavinga sente okwekulaakulanya ng'omuntu naye n'okulaakulanya business yo. That's true. Okay. Kakati embeera gye tulimu the economic situation mu ggwanga abantu beeganyizaamuko okugulawo businesses because emisolo nga yetwatandise mingi obuvunaanyizibwa majo buyitiridde bungi nnyo tulina basingle mothers tulina abaana ba muganda wange yafa tulina bintu bingi rent bills are like bills emisolo wegyeyongera wano nga nowa rent alinnya school fees nazo balinyisizza so everything kyeyongeddemuko mu mbeera eyo omuntu aba atya okugulawo business naga nti nina
akakadde kale kamu oba emitwalo 5 or whatever money they have. Yes. Where do I start from? Yes. So kisi era kiddayo kituzayo nti gwenga gwe kiki kyoyagala okukola tinga tonnaba kuteeka ezo ssente mu business neemu soka weebuze okay business ki gye njagala okukola osooka ogitegeere ti omanya nti eno business gye njagala okukola noonyaayo abagikola obulungi nga tonnateeka mwedde 10 osooka onoonya omuntu agikoze ngeri successful omwebuuzeeko osobola n'okufuna n'oyo eyagikola n'egwa n'omwebuuzaako naye gwe nsobi ki munnange gye bali bangi abatagaba ne n'abagaba gye bali bangamba nnyo ne majo abantu nga tebatuwulira tips zaabwe eza business kituufu bangi abatagaba ne n'abagaba gye bali nti bw'oba tosobodde kubanga tojja kujja sikumanyi tomayi ogamba baye business pa ku magezi ga business yo nga tetwemanyi that's why tugamba nnyo abantu zimba emikwano relationships ezikugasa nti wobeera nga tolina muntu gw'osobola genda kwebuuzaako nti oba business agikola atya ngamba nnyo n'abantu nga tonateeka mu ssente osobola n'ogenda no volunteering tebagala kukiwulira nti gwe gende oyo business omugambe omanyi nze nzize wano maybe myezi 6 myezi 3 kimanyi maybe tolina mulimu oba tolina ssente zinsasula naye wendi genda kuyambako gwe ng'okimanyi mu bwongo bwo oli mu kuyiga si nti ojja okoppe oteeka eri nedda but ojja n'oyiga akikola atya bakasitoma abakwata atya supplies azijjawa abasasula atya basupplier be ebintu bwe bityo basics za business nti ensobi gye tulina Stella nti omuntu afuna kati nfunya akakadde kangende ntandike nga tetunnaba kuyiga nti buli kimu kyekuusiza ku kuyiga kuno nti era batugamba okuyiga ate that's why batugamba olumu experience is the best teacher nti business definitely ojja giyiga nnyo ng'oli mu kugikola makati naye nga woba tonnaba kugitandika kuteeka mu ssente zo service yo hard and money nga kekaguwako kakoolina nga tonnakateekamu sooka ofune ways endala ani gwe njigiddeko asobola kunyamba waba tasobola nsobola okukola naye tugambe mwaka gumu naye oba tebansasula nnyo oba newe mba ndi ku volunteeringa nze nteekemu nga nkimanyi ndi mu kuyiga ekyo kisinga omuntu afune ssente ze n'atandika leero edduuka zonna ne zigendera awo nti ono asoose n'ayiga ate yajja tandika business geri more sustainable ti bw'oba oli awo ng'onoonya kyakukola onoonya ntandikiddewa ekirungi kye tulina titulina emiwatwa mingi nti si abantu weba ogera ku income streams business yeesooka naye si yeeyokka nti waliwo ebintu bingi ebirala byosobola okukola n'ofuna ssente nga si necessary nti otandisewo business era bagamba nnyo nti business is not for everyone si nti buli omu ali meant to be a business person kubanga business erina dimensions zaayo but the beauty is fena tusobola okubiyiga naye nga osooka business yo nzibu osobola otandika ne bino ebirala ebiriwo nogamba nti nsobola okusavinga ssente zange tulina very many opportunities lately tulina zi unit trust tulina osobola oba bills bonds ku ssente zentono tinolaba nti osobola okuba oba oguze bond oba oguze bill oba otadde mu unit trust nga buli mwezi olina ssente zofuna depending nti waliwo abatuula and that's why tugamba abantu mufune ne ba coach like someone to advise you a financial advisor tojja tuula omenyemenye ssente zo ogambe nti wembeera nina million okugigulawo business nengula maybe ndibota ya ssente weziti rent wasni onokuziteeka wano return eri etya kyetulya return on investment nti abantu bo balowooza kantandike business naye nga tezo ssente osobola okuba nga ozitadde ewalala ate nga ziyingiza na kingi nga tolina ku stress wa business ate nga ssente zijja ebyo babitegeera majority ebya bonds ogambe trust financial I don't know trust babitegeera ebyo bagenda babitegeera mpola mpola abantu abasinga tebabitegeera definitely kubanga ffe twakulira mu mbeera our country is very traditional twagala kintu kyokoze n'engalo kyolabako bwoti naye ekyo ekirungi kya association gye nkugambye financial literacy association nti tugenda twongera okubangula abantu mu bifo ebyenjawulo ate nga mbanyi abantu walaba abantu abakola ebyo mubayite oba mu group zaabwe mu church zammwe bongera okubabangula kubanga ebintu ebisinga tubikola lwa butamanya tugamba nze nakula ndaba abazadde bange bali mu business nange kyekyo kyokka kyemmanyi naye nga waliwo opportunities endala business definitely ekusobola okuwa returns mpitirivu bw'oba ogitegedde because it's one of the very high risk high return naye nga ate waliwo ne opportunities endala zosobola oteekamu ssente n'ofuna
ssente ate n'ofunira ddala. Omulabi waffe omulungi owa Spark sooka omubuulire kugamba kimenyemenye kugamba mu lulimi lw'ategeera nti omuntu alabira Akawungeezi kabeera maido oyogedde ku bonds and whatever sooka kimenyemenyemuko akitegeere. Ekirungi ekiriwo kiri nti buli muntu tulina ekintu kye tuyita risk profile. Omuntu wekabeera maido tosobola kumusanga omutwali ewala n'omutandikiza mu bondi nedda tajja kubitegeera. Naye nga waliwo platforms ez'enjawulo ku buli muntu ku level ye gy'abeerako nti definitely business buli omu agimanyi buli omu kale yagiwulirako business tusobola otandikira ku ekyo ndogamba gwe otandise eki tugenda nnyo nemwejo emisomo eyo deep down abakyala n'obasanga n'obayigiza osevinga ndagamba ze ntunda nnyanya zange but ne basevinga ne bateekawo ebintu ebikwewuunyisa. So njagala abantu bejjemu embeera eyo nze ndi mu kyalo ate banange nze ndi wala abo ebyo byabeera Kampala. Atakoze business akole ki ssente aziteeke mu ki? Yes. Abeeyo kye tusinga okubakulizaako ekigenda okubayamba ennyo kulaakulana kwegatta mu bibiina kubanga osobola okulaba nti gwe toyina business ofuna tugambe bbiri buli lunaku oba buli wiiki ngeze ebbiri zo oyagala kuzikuza naye nga tosobola okugatta ebbiri zo n'ezooli before you know it mulimu ebiri oba mulimu etaano. So tubakubiriza nnyo abeeyo okwegatta okufaminga ebibiina ebyo babeera n'ekyetuyita ti wobeera nga mulina business musobola otandika ne cash rounds. Abantu bavumira nnyo cash rounds naye nga it's a good way to start just abatandika nti eno round we tuba tuwadde ono ate n'okukola cash rounds mulina okubanga mufunye ku magezi getuyita financial literacy ate we bakuwa cash round si kugenda kuba pate nedda tizino omulundi gwofunye kukuza business yo omulundi tuwadde oli akoze business ye. Cash rounds inakuyamba mu business naye obeera nga temulina cash rounds naye nga buli wofuna pate etuuse then ataawo tekikuyambye nti ebyo ebibiina bye bigenda okusinga okuyamba nnyo omuntu waffe ali eyo ewala oba tuyita omuntu wa wansi nti osobola otandikira awo then business gy'obadde otunuulidde bw'oba tolina capital ogenda okwesanga mu kibiina kisobola okuŋŋaanya ssente kubanga mu bibiina ebyo mulina okukola ne enkolagana ey'okwesigaŋŋana kiti abantu tebagenda kuwa ssente zaabwe ate godduke nazo so ozimba relationship ezo n'enkolagana eyo ti obeera ng'olina business yo ng'ogitegere n'okugitegeera bulungi ti wenteeka wano ebintu nja bijja wano bakasitoma bali wano then ekibiina kisobola okuyamba okutandika naddala bagamba zisina capital naye ng'olina ssente eza data ezaki olwo 10,000 lusuuleyo ebitano bisuuleyo kubanga waliwo ne cash rounds ez'ebitano ez'olukumi ez'ebiri of course waliwo n'ez'emiliyoni naye gw'ofuna gy'ogwamu n'otandikirawo mpolampola nga twagambye ekirungi kya ssente nti ssente zikula naye buli w'oyiga n'ofuna amagezi ku by'ensimbi otandika okweggula obwongo bweggula n'otandika okola ne opportunities endala ennyingi. Olabyeko ku enkyukakyuka oba shifts mu financial behaviors z'Abannayuganda biki bye batera okukola really mu nkwata y'essente byo realize nga Abannayuganda obuzibu buli wano ekirungi ekiriwo kiri wano. Yes. Bannayuganda ekizibu kyaffe ekisinga ate wakyogeddeko nti tusaasaanya nnyo okusinga kye tuyingiza nti omuntu wafuna buli omu bw'atuula n'abalamu ensaasaanya ye amazima amatuufu esinga ennyingiza nti ekyo ate kyekimu ku kisinze okutusibira emabega nti buli muntu tulina nnyo kye tuyita yolo you only live once mmere ya leero nti buli weweteeka mu bwongo nti nnoonya mmere ya leero already obwongo obugadde nti ewange leero zino zenfunye leero kanzirye enkya tunaddamu so buli wabeera n'endowooza eyo kijja kuzibuwalira okwekulaakulanya naye ngamba nnyo abantu beera n'ebiruubirirwa at least omanyi nga we babuuza emyaka 5 oyagala kukola ki myaka 3 ate abantu tebakyagala ekibuuzo ekyo ndalabako lumu ku WhatsApp kuzimim zino mbu omuntu ng'agamba simanyi nawe ngenda kubeera nkya ombuuza myaka 5 okuva kati n'ekyo simanyi oba nakeesa bulungi naye nga ate buli wabeera n'ekyo ekiruubirirwa nti omanyi mu myaka 5 nja kuba nga ataddewo ennyumba nja kuba maybe myaka 3 nga nzimbye business yange ng'efaanana bweti nga we mba mbadde nsuubula wano kati nfuluma n'engenda n'embireeta okuva e China okuva e Dubai buli woba ng'olabira wala kijja kuyamba n'engeri gy'okwatamu ssente zo kati. I don't know why that thing people take it like to practical. Munange. Where do you see yourself in 5 years? Oyagala kola ki mu myaka 2? Yes. Okamba
Really? Yeah. The mentality yeriwo. Yes, weri ate nene. Ate nga wetukyusa ekyo kyekigenda okutuyamba. Kubanga wogamba nti omanyi nno guno omwaka njala gugweko nga ntandise omusingi. Engeri olya mu ssente zo ojja kukyuka. Kyobola abantu bagamba bana omuntu azimba, osanga omuntu azimba. Buli ssente aziraba omwaka sawoko omusenyu. Lwaki kubanga olina goolo eri. So that's why tugamba funayo ky'oyagala okufuna newe kiba kitono. Tinze njagula ettaka. Ate togamba nti ngenda gula ttaka guno omwaka nedda. Buuza ttaka ki wa lya mmeka. Buli wobuuza ebibuuzo ebyo kikuyamba nti okenze noonya ttaka lya milioni 5 ng'onoonya gye bagatunda. Oba nze noonya lya milioni 2. Oba nze njagala lya milioni wediti mu kifo bwe kiti. Ojja kulaba ng'ensaasaanyayo ejja kukyuka. Gwe kennyini ojja kwebulira. Ogambe nti omanyi nze bulijjo tugambe buli weekend tugenda out Friday ne tugambe ne tusaasaanya west. Kati kansooke nzitooleko ndyeko maybe half. Yes, tetugamba nti temugenda out ate kubanga ne mental health yammwe eri important to go work life balance. But awotandika okusavinga mpola mpola ng'olina ekiruubirirwa. Naye banga kiruubirirwa kya kusanyukamu. Maybe yagala kutravelinga mulaba abantu baba bakoze trip biki. Osobola okufuna waliwo companies nyingi kati recently tulina She-Rise, tulina Summit wano, tulina eye Dubai. Ogenda companies gye ziringa Victory Travel. Nobagamba omanyi nze nina trip yange. Ndaba abantu bagenda Dubai eyo nange ku luno njagala genda ne family yange. N'ogenda n'obagamba nti buli mwezi nja teekayo bweziti. Mpola mpola. So n'ebyamasanyo osobola bi structuringa n'obi planningira. Naye ffe ekizibu kye tulina bikula Instagram olaba Maji ali Dubai nange nkya ngenda. Nga tulina ssente n'otandika okuzijja n'ozi ogenda okulaba ng'ate okoze ne by'otalina kukola okufuna ssente zo oba olina ky'otunze eky'omuwendo ate okugenda mu kintu ekirala. So buli wo planningira ekintu naye kiba ky'amasanyu naye kiba kyankulaakulana kikuyamba okukyusa engeri gy'osaasaanyamu. Naye buli woba nga tolina kiruubirirwa omala galya kituyita okulya fwa nga buli z'ofuna mmere ya leero. Very hard pill. Very hard pill. Bangi banga amanyi naye ssente zange ye nfa ki kandi abaana banakolezaabwe. Nga olina w'otandikirako. Manyi olowooza financial literacy eno gye mugaba gye mugenda ne musomesa abantu ku by'essente bireesewo enkyukakyuka mu ngeri abantu gye basevingamu oba gye bainvestingamu. Yes. Tulabye enkyukakyuka y'amaanyi nnyo. For example waliwo ekibiina kye tutera okugenda mu kyabakyala bali mu butale bwabwe tugenda bakyala b'obutale. Bangi tulina stories nyingi abakyala bagamba banange nze mu kusevinga kuno basevinga 2 buli week. Nti mu kusevinga kuno nzimbyemu obuyumba w'abapangisa wano kozeemu kino. So enkyukakyuka weeri naye ekizibu kye tukyalina gap ekyali nnene nti abatannafuna information eno nabo bakyali bangi nnyo. Naye ng'ekizaamu amaanyi nti abafunyeeko information tulabye enkyukakyuka mu bo n'abantu baabwe. Kubanga olumu ebintu bye tukola ensobi ze tukola kubanga tetumanyi twala maama ssente bwati wazikwata ata eva tewabanga ssente so ffe kye tulina. Naye buli w'okyukakyuka gwe ng'omuntu ogenda okulaba n'abantu bo okumpi otandise obayigiriza n'abazadde mbakubiriza abaana baffe tubayigirize nti ebintu ebimu bino bye tukola kubanga naffe twakula maybe bye tulaba naye kati gwe buli kyoyize naye kaba katono katya nti oyize tugambe saving account n'otandikayo okusavingayo kasenteko omwana kamuyigirize oba abantu abakuliraanye bw'otyo tutandike okutandika olugendo luno olw'okusavinga. And that's why ngamba nti eno association tuli bakochi bangi financial literacy trainers kati webali Bank of Uganda be traininze webali bangi nti osobola batuukirira n'ogamba omanyi bana nina ekibiina kyange ku church tulina somero tulina kino mujje tulabe engeri naffe gye tuyiga ebintu bino. Ebintu bino kitera ebituyamba mu bulamu teba bitusomesa mu ssomero. Ssomero basomesa photosynthesis, Mau rebellion ebintu bwe bityo. Naye ng'ebintu ebigenda tuyamba mu bulamu teba bitusomesa mu ssomero. So ngamba yes omuntu oyo atulaba bambi tunoonya amagezi gano tuganoonya gambe okay mpulira abantu boogera ku bya saving naye sibitegeera kangende mbige naye oba ogenze mu bank yo omanyi abamu tugenda mu bank just kuteekayo kufuluma naye wabeera desk y'omuntu gwosobola otula naye n'omubuuze n'omwokya kibuuzo kimu ku kimu nawulidde bino ebya bondi byebiki bitegeeza ki okay kati saving kubanga banks nyingi zitaddewo emiwatwa mingi egy'okuyamba bali mu business naku zino tulina waliyo ze business incubators in different banks tulina ne women incubator nga abakyala bokka baba traininga ne babawa ne ssente so
opportunities bwe ziri nnyingi naye tulina zisiikinga kyeŋŋamba ekiri nti ku social media gwani gwogoberera beera ne bwogoberera abalinayo information ne TV gyolaba olabe program ng'eno nti ojja n'ofunayo opportunity okay nogenda n'obanoonyerezaako ku bano bakola batya ebintu bwe bityo twayogeddeko ku savings nti waliwo a certain increase in savings and investments naye ate abantu abatalina mirimu nabo ate bangi netwebuuza where is the balance there kati twagala tunyonyola maybe waliwo ku sources of income eziriwo nga tetuziraba you understand abantu gye bajja ssente yo ezo teziriwo tusobola zicreatingawo tutya tugenda kumulamu katono tukomawo kyalina Marjorine Nantambi tovaawo. Well, Baba ine chibuzo cho or any comment on the conversation we are having right now. So we're gonna go Facebook live, jetuli ne ku YouTube live or take chibuzo cho Marjorie abenga chidamo. To gera wano ku savings ne investments engeri jetusobola okukozesa akatunako ketufuna ne tu savinga kokko atera ne tuberanga tutukiriza obuvunaanyizibwa bwe tulina mu family, you know, n'ebintu ebisinga waawo. Marjorie abadde akyatunyonyola ku savings, yes? And netulaba nti waliwo increase mu savings mu investment naye atenga n'abatalina mirimu bangi nnyo olwoza waliwo ebintu ebimu abantu bye bajja mu ssente ebicontributinze kwekyo ekintu ekiriwo kweyo you know paradox eriwo ekituufu kiri nti income streams nyingi nnyo tuwatuuza abantu 10 n'obabuuza nti gwe ssente ozijjawa bangi balina bingi byanjawulo so era kituzaayo kye twagambye nti opportunities we ziri nnyingi nnyo nti naawe oba oli waka va kusomera osobola okwebuuza nti wano nze ssente nzikoze ntya tuleme kubeera mu mbeera eri egamba nina kufuna mulimu okufuna ssente already twayogedde ku social media tinazo ezo ssente osobola gamba nti sina capital naye nina omuntu wange gwe mmanyi oba akola cake nze kamutereyo ebifaananyi oba wa hardware nze maybe ekirabo kyange kiri mu kwogera nti abantu basobola n'okusanga ne weebuuza gwe ekirabo kyo ki what skill do you have or what talent do you have oba kiki kyoyagala ekintu kyonyumirwa ne weebuuza kino osobola kikyusa ntya nenkola ssente definitely income streams ze tumanyi singa tumanyi business asinga bali mu business tumanyi real estate tojja genda otekewo maybe ennyumba z'abapangisa oba otekewo amayumba ga business ofune ssente oba ojja kubanga otunda ttaka ng'ofuna ssente ezo zonna income streams za njawulo nti omuntu gwolina kwebuuza nti ki kyennyinza okukola togamba nti bana ino nina neighbor wange alina enkoko ze akoze ssente nnyingi nnyo azimbye kalina nange kantandika enkoko nga tobitegedde waliwo story gye batugamba nti omwami yagenda omanyi how you retire ne bakuwa ssente zo oba NSSF ne kuwa ssente zo ne bagamba omanyi enkoko zikola joka oba retire oba okoze ne mu myaka atandise okulwa endwadde zino kati ng'atandikawo ssente ze zonna ng'ateekawo ebiyumba by'enkoko enkoko bakeera lumu nange boss nomanyi ki zonna zirwadde zifudde musajja wattu mu pressure ye n'endwadde zeyali ayina naye awo we yakoma so abantu tubagamba nnyo ti income streams nyingi osobola okulaba nti waliwo enkoko tekitegeeza nti gwe tezijja kukolera nedda naye sooka oyige nti omuntu waba ataddewo enkoko zino ennyingi yazikoza atya nti tuyiga n'embeera y'okutandika ekitono twaganya otandikira waggulu n'osanga omuntu naye maybe enkoko ze ziri ku eka 3 naawe tobimanyirako naawe n'ogamba njaga eka 5 ate n'okusinga oli abaddemu kumba oli maybe yatandika n'enkoko ze 5 oba ate abantu tebaga biwulira ebyo nti natandika n'enkoko 2 kati nina faamu bagamba ebyo bya bulimba lwaki kubanga abantu tebakkiriza nnyo mu mbeera yakulinda twagala kagwirawo ntenkemu leero enkyanfu ne ssente ate that's why ezino embeera z'okubba abantu nyingi ze tuyita scams tujja capital wagiwulira abantu bangi bagamba omanyi woteekawo buli mwezi tukwa bweti buli lunaku tuwa buli wowulira ebintu ebyo genda mpola nti ekintu kyonna Katonda yakola ekintu kya ssente nga yes zisobola okukula
osobola okuzifunamu nesi zakagwirawo. That's why abantu bangi bakola bagenda nnyo ne mu betting nti kansiba akapapula olweggulo nfune ssente westi ate bangi ssente zaabwe ne zigenderaawo. Yes wabaayo bannamukisa omu ku buli 100 naye toyina garanti ti gwe oyo omu ku buli 100 munnange gyokoma abantu nti eggulo bamukubye omutwalo nasaba nessaala kapapula ke kubanga twagala nnyo kagwirawo naye nga buli kintu mu bulamu kitwala obudde. Abantu bonna boolabanga bo bali successful ne mu business oba ne mu real estate olaba nange oyo ekimugaggawaza kutunda mayumba teyatunda emu n'agaggawala nedda ajja kugamba yatandika mpola yatwandikira mu ttaka n'atunda n'akola ne kuziroosi ne loss is part of the business is part of the journey n'akola ne kuziroosi ne n'abeeramu n'atambula kati n'atandika okutunda 2 n'atunda 5 kati atunda mayumba. Abantu tetwagala kula mu mbeera eyo naye tulamanya abantu nti business ne oba okoze loss ekyo nakyo kiri part of the business naye olina okwebuuza nti no loss gye nkoze okay eri manageable sobola okugirecoveringa mu neeyongera mu business yemu oba it's a sign okuva mu eno business okudda endala. Tulina okubeera n'agamagezi okumanya nti kati omanyi kino kiganye kantandike ekirala naye nga tonnaba kugamba nti kiganye sooka weebuuzeeko ku balala nti nabo bayise mu losses ezimu emisolo gye banyigiriza kyekimu naye n'agamba omanyi nze business abaddewo myaka 3 oba myaka 2 ebisoomoozo bye bino naye tufunyemu bwekiti nti okulaga nti income streams zo nyingi za nyingi nnyo naye n'endala esobola okuyamba abantu nga tugambye kumanya skill ki gy'olina oba passion ki gy'olina. Abantu abavubuka nnyo bangi abali eyo nga gw'olina n'ekitono kyakwogera nti gwe eva oli mu kwogera osesa abantu nti eyo income stream y'amaanyi. Mamba nnyo abantu abagala okukola side hustles obaga majo ndi ku mulimu naye njagala kufuna kyentandikawo obuuza what are you passionate for about maybe ever gwe mulimu waba meeting baga ono yabatukulembera mubeena ka office party already go babeera MC already your income stream gambe okay nti woba ovudde ku mulimu weekend ina mukwano gwa ina birthday tandikiraawo naye abantu bagatandikira mu mbaga nedda tandikira ku ebyo ebitono muna ina birthday genda oyogere womalaawo ogende baby shower oyogere before you know it bakuyise kwogera ku graduation before you know it okukula okuyita mu stages ezo olebegamba nti zentandise njagala mbaga yange ogenda okwogererako abantu abasinga anyway okyogeddeko nogamba nti what are you passionate about what is your skill naye n'abantu tebaneezuula bo nga bo kituufu nnyo okwezuula banenga kintu kikulu neweetegeera ng'abantu tebannakutegeera and you don't even care what others think that you are. Naye gwe nogamba by the way nze mmanyi kyendi nogamba ate nekyendi nga nakyo osobola ki okwekulaakulanya nze kati bagyolaba waliwo omuwala ayagala nnyo ebintu by'okwambala engoye naye yaraba nti nga buli wakyali ewaka gamba kano kandibadde wano bigate wamu income stream y'amaanyi tugenda okulaba tuvudde ku campus naye tugenda okulaba agenda atuwulira akyala nagamba kati wano kyosa akagawundi okateeke she has an eye for fashion and style and all naye flower munibwatu bwe yatandika naga kati ngenda kuba nkakubira abantu ombuulira kyoyagala nze nengenda nekola oba mpayo akasente kati ninyo nekukattira ebintu n'obikola ki n'obisobola okunyuma kituufu. So I think people should really kwezuula kintu kikulu nnyo just leero ku makyatu nina kye tuyita 5am club nina ekibiina ky'abantu tuzuuka buli ku makya 5am tuba ku Zoom ne tuyiga leero tubadde n'omwami Andrew Chamagero era nga atusomesa ku ekyo purpose kwezuula tyosobola ekintu bono kye boogera statement bagamba nti the best day of your life is the day you are born but also the day you find out why your purpose yo kyolina ku rooli ezuula buli kimu kijja kutambula bulungi kubanga abantu abasinga ekitunyigiza mukola ebintu nga tebikwataganirako wadde mu bintu by'olina okubeera ng'okola oba n'ebintu ebirina okuleetera ssente naye buli wosanga papasi yo nga bw'obadde otugambye buli kimu kijja kutambula ngera point enyi gy'ogambye nti omuntu osobola okubeerawo ng'ogamba ng'oli mukola oba oli mukola na mu banka naye nga tobyagala mukeera biki bw'obeera weemugulugunya biki naye nga gwe wotuuka mu kifo ogambe kana kata bw'oba kanditunudde eno wano singa emmeeza ebadde ya yero
just like that. Yes. Yeah. Bwotyo before you know it, otandika. Nogamba mukwano gwempite uwonzi je nkutererezeko. Notereza omuntu akyalira munno agamba ani yakolera kano nange mungambe. Word of mouth. Before you know it ng'olina aba client. Ate n'ekirala kyekyuzayo eri ku social media. Kigomba okukola akantu akalungi. Kuba ekifaananyi teekayo. Gambe bannange kameeza kano mukala katya teekayo. Kati n'ekyogambye ekyengoye. Tosobola okubeera nti gwe byoyagala byebyo byakwambala obachi ngaye nga business aspect yacho tochimanyi tibusobola kola partnership n'omuntu nga gwe omanyi bino bya marketing oliye amanyi either byakwala ssente biki of course partnerships tuzirabyemu obuzibu bungi omuntu olina okubanga omwesiga ne at least obeera otandise nti kyonna kyoyagala nti gwe maybe oyaganye ebyokufumba kola cake buli weekend okola cake bwozirya ozikola bwozirya n'abeewuwo bu snacks okoze bundazi okoze juice awoma wali ku TikTok kano ka juice kasimanyani and I'm like ale balese bu detox bubikoze bitya abandange buli kimu kyoyiyo so kikola mu ssente so okwezuula n'ogamba kiki kyenjagala noera mwami osobola okubeerayo nga gwe amasaawa ndi muntu w'amasaawa nnyo nti gwe gwamanye sawa original evaawa ekoleta already that's already an income stream to abantu basobola kumanya nti gwe oba oyagala sawa eri original gende wagondi ate oba okyagala okiteekamu obudde n'ogenda mu dduuka nga esawa eno kifaananyi kaca n'oteekayo eri ne bagala gireete so I think opportunities weziri nnyo olina okwezuula nti ki kyoyagala recently nasanze mukwano gwange mwami mukulu nti ye ebintu byayagala Mercedes Benz nti yagiyiga buli emu newevuma weti amanya kano ke kalina obuzibu like agitegedde ku that level tutumugamba nonno gweyo income stream otudde ku ssente tosobola kubeera ng'otandise okufuuka consultant for abantu abali mu eyo class ya abagala zi Benz tigwobabulira Benz ogikwata bwoti ogimaintaininga bwoti ekola ebintu kyonna kyowezuula nti kyoyagala ekituufu kiri nti osobola okikola mu ssente kisoboka kakati omulabi waffe omulungi owa NTV Spark TV gw'olowooza ki ku kino olowooza ki ku passion gy'olina oba skill gy'olina ekintu ekyoyagala ennyo okukola nga ne baba tebakusasudde nga ne baba kukonako obukonyi ku makya bagayetandika okwogera ka MC leeta emmere babiki like nga kintu ekyo kikuli mu musaayi muli like you're passionate about it kintu kyekyo kyosinga okwagala ekyo ng'osobola okukikola mu ssente weewaawo osobola okituteera ku Facebook live ku comment eyo teekayo whatever social media platforms zaffe teekayo tubuulire wakikola mu ssente wakifunamuko n'omulala akiyigireko you know n'abakyala bano abali ewaka bambi nga abaami baabwe babagaana okukola abakyala abo nga baagala kwekulakulanya balaba abakyala abalala nga bali mu bufumbo bali mu relationship bali ewaka naye ate nga waliwo ebikulakulanya byebakola waliwo business webakolera ewaka naye ono oba tali empowered tebamuteeka muba obulamu yabwetamwa atuula ewaka terikukola abakyala abo tubakoledde tutya banaye tubakoze tutya abakyala abo bangi kyekituufu gye bali naye nga tetunaana kwogera ku kiki tuyinza obakolera tukubiriza abaami bambi okusupportinga abakyala bano kubanga buli waba n'omukyala n'omukotogera kyotamanyi nti oli mukotogera baana bo ngamba nnyo abakyala naddala bakyali abato omukyali mu dating bagamba nga tonanoonya ssente tonanoonya simanya laavu biki noonya omuntu agenda okusupportinga not just supporting you financially naye omuntu okugamba omanyi no njatandika kino yakola okay tokisobola ngenda maaso kikole kubanga buli wafuna omuntu nga takusupportinga nosaba nti oba ogenda kubeera mufumbo ogenda kuba onyigiriziddwa nnyo kubanga ojja kulondako either okusigala ng'oli mufumbo oba okugenda okukola by'oyagala okukola so ngamba nnyo kubanga ate n'obufumbo nabwo tubwagala so ngamba nnyo abakyala funa omwami ng'ali supportive abaami musupportinge bakyala bamwe kubanga buli mubasupportinga muli mu kuzimbira n'abaana bammwe kubanga god forbid gwe woofa omukyala abadde waka takola n'oba tofudde twalaba ne covid omwami maybe gwe bulijjo gwokola ssente omulimu guweddewo nga mutuula mwetunuulira naye ng'omukyala waba abaddeyo ne ka business kakole waka oba kyogenda okulaba nti recovery ebeera nnyangu so abaami bambi tubakubiriza musupportinge bakyala bammwe mu mbeera yonna gy'abakozi nti waba business yeno funenge gy'omukwatirako naye
abami ate nakuze bagamba abakyala ate mube empowering nnyo nenga si bwe kibeera twagala kulaba nti tusobola kukwataganirwa tutya wamu ne tutambuza ensonga guno omwezi gwa June gubadde gwa men's mental health awareness nti n'abaami nabo balina ebibanyigiriza naye nti nga nawe muvudde ne mugamba wamanyi tulina ebitunyigiriza namwe mulina okwogera definitely because your mental health also matters n'abakyala bano be muli mu kunyigiriza ewaka nabo bambi nti ekintu tulina kubanga fembi tuli mu kukitambuza fena tuli mu kulaakulana kubanga unity yonna oba n'ensi gye twagala okulaba obugagga mu nsi butandikira mu family mwenga mwababiri ensi mugitambuza mutya kubanga wetubeera fruits zino ze tujja okulaba ne mu nsi naye nga ate omukyala woba omunyigiriza then talina kyasobola kukola bangi obalaba bambi n'ageza ku kino nga akukuta eno n'eri ne bamusanga era ne bamugamba biveeko beera wakatuula naye nga obuzza ekibuuzo nti omukyala ali ewaka yakola atya omukyala ali ewaka tubalabye bangi nti nabo basobodde okufunako bye bakola nti ku ssente ezo z'ofuna ewaka nti oba kameeza tufunya kameeza oba k'ebiri oba ka mutwalo oba kammeka zonna z'ofunye nti ne ku ezo osobola okuba nga ofissaako ssente mpolampola twajjuka twagambye ku kintu kino ssente zo oba savings zo tandika ne ky'olina Sebaji abami bagenda gamba oli mbaga bateze tulichobawa otete tuwe enkoko batuwentula nedda siwe kibeera naye osootandika mpola kwezo zennyini ezakamezo ngo planninga nogambuke wengula kino nengula maybe obenyanya weziti emmere bweti enva weziti kufika ko bolu 10 ekiyambye ekisinza okuyamba abakyala ababeere waka bibiina bibakolera nnyo nti yabeera waka ne buli mwezi oba buli wiki ateekayo ssente ogenda okulaba omwezi ogugwako asobola okubeera nga alina ssente zasobola okukolamu ekirala ne oba nga kyokola tekikwetagisa kuva waka kubanga bamu tebawakiriza kuva waka nti naawe wennyini wooli ewaka bingi byosobola okukola osobola kuba ng'oli waka ng'olina smartphone ogedde ku mubeerako tiktok mubeerako bulungi nnyo awo wennyini eyo opportunity nti omwami tajja kukiza kufuluma naye twakuwadde eri already opportunity gyosobola ogenda gwe kubeera wakaawo gamba mukwano gw'omanyi wafunye endiboota si kyo weereza ebiteeteeyi by'olina mpeereza ebifaananyi by'engatto z'olina omulimu gwange gwakuteeka ku status bangi bemmanyi stay at home moms they're running online shops nti gwe oba oyagala ki nti oli ajja ku amanyi buli muntu akola buli kimu nti nze ndi waka wange sifuluma nnyumba yange naye ku simu yange teekayo ku status yange oba ngatto gy'oyagadde mu bbulu mu pinki nze nga nkuba bukubi simu nti gundi olina order gitwale oba kisaasi gitwale wa ebyo byonna so naawe bw'oli osobola okufunamu osobola okukola ssente empitirivu nno ng'otudde waka kubanga tekiri nti olina kusooka kufuluma kubanga mu income tulina kye tuyita active ne passive active yo kubanga otambula okufuna ssente niyo osobola okufuna passive income yes nga totambudde kuva na waka genda mu kibuga kuyiriba tukuyita kuyiriba ennaku zino nategeeza kuyiriba naye nga ewuwo ng'oyiribira ku simu yo gwe kasita ebaako data n'okola emirimu gyo ne gidda wali nga tonaaba katelemundo k'olunaku fazali funayo kyoteeka ku status waba se ate omumama buli katelemundo bakamanyi telemundo izokola osobola okulaba telemundo yo I think I'll take on ebirowoozo but then they have a lot of time on their hands and they musoko say your time jomulina nogamba ti mwendo time wa like ankole obudadis kankole obusnacks mutwale mukaduka ko munyankole wali kanyankole wali akaduka amutundireko nkoleka ebisatu ebitano 10 and also abakyala no bakoze ebintu ebyamaanyi nga bali stay at home nina gwemanyi recently yajja tutubane sessions one-on-one people come for one-on-one consultancies and all that kati omukyala yangamba yali stay at home mom nemu ebyo nga bwogambye natandika business ye nga sky atwala ebintu nabitwalira ku dduuka nakola atya ngafuna ssente ze natandika mpolampola nazimba obuyumba bwatyo mpolampola era ng'abeera waka tavaawo naye n'obuyumba bwe kati n'abaami that's why ntugamba mu supporting bakyala bamwe kubanga ate omutaba supporting bajja funa ebyobugagga babi bakuweke waliwo omukyala nekyasasa ng'omwami basula mu nnyumba kumbe Land Road ye mukyala gundi tolina rent that is interesting buli we mutaba supporting nabo bajja kuyiiya babi bakweke naye nga ate oba musupporting ze agamba eno wategedde naguzeyo ka political jindi nakoze awo obulamu
obulamu we butambulira nga mwenna mukwatira wamu ne buli womuteekako ate kati ogenda wa ate ogenda kola ki ebintu ebyo byonna byongera okubanyigiriza ate ne bafuna engeri gye bafunamu ssente oba ne bateekawo ebintu bino ate n'olaba nti temubiganyiddwamu n'abiteekamu baganda beeri gwe abaana bo bali awo tebalina kyakulya kumbe landiroodi butudde naye mu nnyumba naye nga buli omukwatira awamu era kubeeza nnyo families zonna omwami n'omukyala ali bami mukwatire wamu ebintu mugambe nti okay goals tulina kinga family twagala kuzimba naye ne bagamba abaami nti abakyala babasaba nnyo ssente leero zanviri biki omukyala wamugambye goal nti omanyi n'omukwano guno omwaka kuzimba nyumba naye yandikusabye ng'ez'enviri bikyakujjukiza naye munnange mwami twaguzeyo kaseminti abakyala nonga basobola okuyamba ne bakuzimbira ddala kubanga ekyo ekitone mukama yakituwa naye kyetaaga ffenna okukwatira wamu omwami n'omukyala ne mukwataganya wamu ne mugamba okay kati tukoze eki okutwala famire yaffe maaso ate oyogedde ku baami n'obagamba tebakotoggera abakyala baabwe babasupporting babaempowering ogambye nti omukyala wabanga alina smartphone asobola ogikozesa mu ngeri emu endala okufuna kaleetamu ewaka naate abaami tebatujjako no ne smartphone bayinza okutwala smartphone nondabira obuzibu babagala smartphone naye katugitwala but then you know I think let's not go extreme abaami it's not worth it gwe webale nti kati enkya watifu toliwo enkyobufu nyebo obuzibu nga Marjorie wagambye tutunulye ebiseera by'emaaso than what is on today. Marjo, how important is it bwana kugamba waliwo abantu abagamba nti beera ne emergency fund beerako ne kano kugamba kituyamba tutya yewe kibanga kituyamba tukoze tutya okubanga guidelines ozituwa ezo tugiteekawo tutya emergency fund yeyamba ki kati emergency fund kintu kya muwendo nnyo ekyokuba nakyo kubanga emergency fund nga okiwa ekigambo emergency bakubidde oli wano ku mulimu omwana oba agudde omwana oba maama taata bagonze mu ddwaliro ebintu bwe bityo so emergency fund ekuyamba kukola ku bintu ebigudde tebiraze nti kyonna ekiba kize oba accident oba omuntu akubidde bana twetagayo kino mangu mangu emergency fund ekuyamba mu ebyo lwaki wandifunye emergency fund nti emergency fund eno ate ekuyamba n'okukuuma ebyobugagga byo banja bagamba nze seetaga emergency fund I just invest my money ngula ttaka ngola biki tulabye bangi nafuna ekizibu n'agenda tugambe afunye ekizibu kyetaaga tuwa milioni 10 n'atunda ettaka lye ettaka liri worth maybe 50 million n'ozitunda ku bbeeyi layisi ddondolonye kubanga oli mu bwangu era banayinza mpayo 10 alitwale kati ofunye ettaka lyo badde nalyo ebbanga eringi waligula maybe million 5 likuze ne value liri ku 7 olitunze milioni 10 okukola ku emergency tubalabye bangi nnyo nti bw'oba tolina emergency fund ogenda kufiirwa n'ebyobugagga byozimbye for a long time so tugamba nnyo tubanga twogera ku saving eno nti tulina ebitundu bibiri save for the emergency fund and save for investment nti bw'oba osavinga beerako ne percentage ogamba eno ya investment oteke mu real estate oteke mu business oteke mu unit trust nga twagambye mu bonds and all that then obeere ne emergency fund nye ngamba nnyo abantu emergency fund nayo tewandizire say just ku bank kutuula kubanga abantu abasinga emergency fund esobola okubeera nga it's your bank account nti olina account yo mu bank that is for emergency naye za investment ozireko okwo kubanga tojja kulaba account nga nnene ogambe okay zino zonna weefunye ekizibu nga nzikozesa so eza investment osobola zaawula n'ogamba either abantu abamu kye bakola ekiyambako ku naddala nga tolina discipline kukola standing order n'ogamba bank yange buli mwezi salako zino ziteeke mu either unit trust oba ziteeke mu whatever kyoba osazeewo ne emergency fund osogamba nti we buli mwezi salako zino ziteeke wano so ngambanya abantu ne emergency fund giteeke wantu ngeso okufunayo ka interest akatonotono naye nga weri emergency fund ngosolja accessinga mangu ekirungi ekiro nti newo botade mu unit trust nti sente zo obozaagala I think in 24 hours obera osolzifuna ate nga sente zisolberayo nga buli mwezi because the beauty with unit trust buli lunaku ofuna interest buli lunaku it keeps you emphasize this buli lunaku tineweba eri mu unit trust that can be your emergency fund nga woba ofunye ekizibu oweereza just email oba noyogera ne omuntu wo your relationship person mweyo gundi mweyo whatever insurance yoba osazeewo ne bakuwa sente zo because it's an emergency so emergency fund eno sente ate toziteeka wantu nga zijja kukuzibuwalira okufuna
naye ate era niwe beri emergency fund toziteeka wantu ngo osobola zifuna mangu kubanga omuntu asobola emergency esokuja mukwano gwa bana omanyi funa ya tana mangu nga tebiri na okuloga munanga nti emergency fund kanzijeyo nyewe oziteeke wantu nga mulimu koka process gamba obalamu n'ogamba naye ekizibu kyono bwe nazimuwa n'obalamu bwotyo ate n'ekyo n'ensonga nkulu okumanya ddi okugaba ssente bangi abanga emergency singa nazimba ebintu naye nina abantu bangi abandiko abantu bananga nti tebalina nno dagamba nze singa nazimba dda n'amayumba singa nakola kino naye buli kaseera ate gundi alwadde ate nze neetaaga kino ate kino so buli wabanga opulaniza ssente zo ng'olina n'eyo emergency fund kubanga obeera ne percentage n'ogamba zino ssente ziri saved for emergency zino za kino kikuyamba n'okuweyinga emergency ki ekuggisaayo ssente ezo ssente buli omu emergency ya buli muntu efuuka emergency yo olina okumanya kiki ensobola okukola ki ekisobola okulinda ki ekitasobola kulinda kubanga abantu bangi buli wetwogera ku ekyo abantu bagamba oyagala abantu baffe batukyawe nedda omuntu alina okuba nga ategeera nti nawe toli muti nti wewakuwonako ssente ovaako ziddoola bantu baffe naffe mututegeere bambi nti naffe tetulina bisawo bituddemu awo ssente naye omuntu akuira majo njala zino n'otazifuna n'ogamba katonda wange gwe oba tozirina nze nazigjeewo so emergency fund eyo ekuyamba kukola kwezo emergencies nga really olabira ddala emergency ate n'ekirala ekirungi ekiri ku emergency fund nti osobola okugidiversifyinga n'ogamba nti nina emergency fund yange cause ebintu ebisinga ebiri emergency it could be medical n'ogamba omanyi kino ekya medical kankifunira insurance tulina medical insurance n'ogenda n'ogamba ekyo kya medical buli omuntu alwadde omwana maama biki insurance ejja kukikolako nti emergency kyendala zi accident still n'olaba insurance cause insurance ekuyamba to mitigate the risk nti bwemba mu kifo ky'okufuna nti maama alwadde ngende ntudde ettaka lyange ina poliisi eno kangende enyambe okukola kweyo emergency so obanga tosazeewo okubeera ne emergency fund osobola oziteekamu ebyo ebifo nga insurance okuyamba okuketeringa kwezo emergencies such that protectinga assets zo ebyobugagga byo bw'oba tolina zino zi insurance oba zi emergency fund then ebyobugagga tebyogenda okutunda okukola ku emergency yes that is true omuvubuka ali eyo nga talina mulimu oyogedde ku avenues zebasobola okwetabamu okulaba nga bino beekulakulanya bo nga bo naye muvubuka aliyo nga tali motivated talina mulimu ye kugamba just obulamu gye bugenda gyagenda oba leero lukedde nga ki nga agenda eyo talina direction omuntu oyo tumukole tutya naye tumuyambe tutya omuntu oyo bw'aba ali mu kulaba sheno tumukubire mu bugalo kubanga wootandikira kubanga bangi already oba osimbudde bagamba nsimbudde yes nti oba osazeewo okulaba show ng'eno already kati gw'otandise okugulawo endowooza yo okulaba possibilities eziriwo nye bangi era nga wogambye ng'ensi bagivaako nga n'ezi program bwezi tebaziraba nga bali awo mu nsi yaabwe nga we babeera so awo tuba tubayambye tutya first of all ekintu era still kiddayo kwoyo omuntu titosobola kuyamba muntu atali ready kumuyamba nti ojja kujja oyogera ebigambo ebirungi byonna omugambe bannange omanyi kino paka ye ng'asazeewo naye ate tekitu discouraging kubagamba nti oba omanyi olinayo omuntu wo maybe olina mwana gw'omanyi yamala okusoma ensi yagivaako tabitegeera oba teyasoma na kusoma gw'osobola okutandika okumuyamba mpolampola okumuzaamu amaanyi kubanga olumu olwaki ensi abantu bagivaamu abantu bagwamu essuubi nagamba omanyi nkoze buli kimu biganye ndowooza nemereddwa ninze kufa kwange nze wenkambeerewo wennaafira wennagendera naye nga nzizaamu abantu amanyi nti wooba okyali mulamu katikati that means okyalina by'osobola okukola bagamba ekyobugagga ekisinga obukulu bulamu kasita oba ng'oli mulamu bino ebirala ebisoomooza bingi tosobola bimalayo bingi nnyo naye tewali kyakusoomooza ky'olina kutuukamu n'ogamba kyakanze enkomye kubanga abantu bangi era yeeyo engombe ebaddewo ya mental health y'abaami tomwami atuuka mu situation n'alaba nti bananga buli kimu kigaanye kubanga teboogera nayo nkulu nnyo n'okufunamu ebizibu naye ngaomwami kasaba ng'ayimiridde nawa sente teziriwo ng'afunyemu losses wano na wano ayimirira nagamba nkyali tubijja kutereera tugenda kumulamu Katonda wewaawo tukyalina Marjorine Nantambi tovaawo.
weewaawo omuntu omugezi omu yakyogera bulungi n'agamba nti knowledge is power, knowledge is wealth, and that's why for Akawungeezi Spark TV twagamba nti tujja kuba nga tubaleeterayo abantu abazzaamu amaanyi, abantu ababulira engeri ebintu gye bitambulamu, ky'osobola okukola nga ggwe, ky'osobola okukyusa mindset y'okugikyusa ogikyusizza otya, direction ovudde eno ogiteedde eno, tebikoze bulungi nnyo era kyuse oteeke walala. Do not give up on life, guys. We can still make it. Opportunities gye ziri nnyingi nnyo, ebintu bikyuse, ebyempuliziganya, tekinologiya akyuse, tukyuke n'omulembe. Tukyuke n'omulembe naffe twerwaneko ngaffe abavubuka tetusigalire mabega. Weewaawo oyogedde ku losses, abantu munange baggwamu nnyo amaanyi majo. Omulabe waffe omulungi tugenda kubeera ne live ku NTV, then tugenda ku Spark tukyeyongerayo program ekyagenda mu maaso ku Spark TV, so anytime wekakyukamuko ka program bambi sigala naffe ku Spark TV. Yes, Marjorine, losses ezo ziaffectinga nnyo abantu nnyo. Omuntu afuna loan nebitagenda bulungi nnyo, n'omulaba nga aweddewo ensi eweddewo, that is the end. Omuntu oyo losses in business, in money n'oluzinga ssente mu bintu ebitategeerekeka, abantu abo tubayambe tutya majo? Loss ezo naddala mu business, first of all tugamba abantu tomala gapapa kufuna loan. Loan kyekintu kyolina okusembayo. Abantu abasinga kyetukulembeza yatandika business kangende mu banka nfune loan. Business tonnagitegeera, bakasitoma tonnabategeera, tonnamanya bintu ki ebiri mu business notandika ne loan. Tugamba woba otandika business kyandibadde kirungi okutandika nezo entono z'olina. Lwakuba ekizibu kyebina tetwagala tandika mpola, twagala kutandika bugiya ya waggulu nnyo. Naye ng'ekyo ekizibu ekikirimu nti ogenda funa loan obeere nga agizanyisa betting, gambling, because business is a gamble. Business tomanyi nti oba wenagitandika leero egenda kukola. So tugamba nnyo abantu tandika n'entono z'olina nga bw'oyongera okugiyiga. Loan erina kuyamba kuza business, si kutandika business. Erina kuyamba kukuza business. Yes, si kutandika business. Nti bw'oba ng'otandika business tugambye kisookerawa kufuna ago amagezi okumanya buli kimu ekiri mu business. Bw'ogamba nti okay kati kantandike, bw'oba olina mutwalo tandika n'ogwo. Ekizibu kye tulina Bannayuganda twagala okweteeka ku level, tumanye level mu bintu bino. Olaba munna alina edduuka, alina amaduuka 3 bagamba nange ntandika n'abiri. Katonda wakuyiga ye kyayiseemu. So business yandibadde nti otandika mpola nga bw'oli. Mu business tulina stages za njawulo. Tulina startup stage, ne tutuuka ku growth stage, ne tutuuka ku maturity stage, abamu batuuka ne ku decline stage. Naye nti wano ku startup stage teweeyisa ate nga ali ku growth stage. Nkitandika n'ekitono kyolina otandika business before you know it, oba badde olina akaduuka ako katono, oba oli mu dduuka tugamba otandise ngoye, oba otandise masimu, tandika ne munno muli mu dduuka mwenna mupangisa mu rentinga space yemu, then okule ku level nti kati edduuka lyonna lyange. Otuuke ku level nti kati nina amaduuka 2. Naye oyagala kubanga otandika gwogende ku mutaaso ogulewo amaduuka 3 omulundi gumu. So business giwe time yayo. Business nga olaba omanyi musomo twasoma nnyo life cycle. Oba ozijuka life cycle of a butterfly, ozijukira tusoma egg nekula nefuuka lava pipa. Kyekimu ne business. Business erina process, gitwale process by process. Togipapya, togiyanguya. So business giwe obudde okukula. Tobeera nti oli mu business mwezi gumu naye ng'oli mu kweyisa nga abadde mu business myaka 10. Kubanga dynamics za business ziba za njawulo. Nti ne woba ofunye omukisa nti omuntu agambye ngenda kuwa bukadde 3 kutandika business. Mugamba soko olindeko. Oba ne waba zikuwadde funa wozifuna ozitereke tugambe ku bank. Okozeeko tugambe bitundu nga 10 kwezo. Milioni zo 3 otandike. Osoko otandike nezo nti wolaba nti kati ebisingo biyize oyongeremu mpola, oyongeremu 5, oyongeremu 10. Ne buli wokwata 3 n'ogateekamu omulundi gumu. Zizo business esinga ze tulaba nga zi struggling anti capital yena gwabadde nayo ate omutaddemu ate yenna afudde. Actually shoyogendeko imagine nti ne kwezo milioni 3 osobola okujja ku emergency just in case ebintu eriti yavudde bulungi nga ziri eri ewalala oteekayo zino. That is true. Wow. Imagine kasoke nsomeko ko wano abali ku social media. Bagamba thank you for the show Marjorine. Bagezi gotwadde gatuyambye nnyo. Waliwo
Aliwo Crispin UG, beddings. I love beddings. Yes. I love having a comfortable bedroom, and I love my bed comfortable so much, especially after changing beddings. So I ended up selling them and all bedroom and bathroom related items. Nice. Well done, Crispin. Wuyo Elijah Agamba, I have passion in dealing with gadgets, electronics, and information technology, and it has really helped me in my side hustle. Wow. Ku passion yone skill jolina ekintu ekyo kuli musayingo so kikoso okufuna sente. Yes. Then Sir Kismat Ismail Agamba kutunda anamwe muzanya nnyo ekibi njikusomere manjo anyway agambye okutunda bumasubwa gonde nageyo bwabanga atunda bumasubwa obukwata emmese nga funa sente nazo also ofuna sente are you passionate about it? Very passionate about it. So Kismat tukutumidde kawo. Okay, then Shafiq Sendagiri agamba poultry ayagala nnyo ebintu bya poultry era bimuyambeko nnyo okufuna sente. Mwebale nnyo okubeera nga mutadde endowooza zammwe and atajja kuba tusoma as time goes on nakadde kasaka tukwatamuko Majo ayina tuwako tips ez'okusavinga. Majo, so obadde okyamalirayo eyo point eyo etumalirayo bulungi nnyo then tutunuulire tips ez'okusavinga ozituwe nga tubuddayo budakiika obutonotono buno. Kituufu. So twali twogera ku losses mu business nti loss yonna gy'oba ofunye neba mu business wambulamu si yesembyeyo nti neoba okoze loss berako funa emikwano. That's why tugamba yingira mu sako z'abantu abakusingako tojja kubeera eyo ng'okoze maybe loss ya kakadde mu business gwegala kwetuga kumbe wali akoze loss ya biliyoni ya sente nga gyali nga wali mulamu kati beerako mbwezo mwaba abantu owulire ku mboozi ezo gaye bannange nze nakoze loss miliyoni emu bannange obulamu buweddewo era nzira mu kyalo olwola gambe ego zino bankubye emisolo biliyoni namba ne ogambe badde nkabya ki egyo nno kaŋŋume ntambuza obulamu. So embeera yonna gy'oyitamu terina kunyigiriza kutuuka ku saligamba nti omanyi obulamu mbukooye kubanga ennaku zino tulanya abantu abetta ne weetuga nejja mu bulamu bwansi bannange ebizibu bingi nnyo ti abantu ebizibu kuva edda byaliwo ate tebigenda vaawo ate obulamu tulina kuyita ne mu bizibu teri muntu ne oba omulabeyo ng'ali bulungi teri muntu agamba nti nze 10 ku kinakyo siina bizibu taliyo nolaba omuntu ng'ali bulungi nnyo tosookola sitawa nokutoka hanya sitera alina ebizibu kweri buli omu alina ebizibu naye osalawo obusalzi nogamba omanyi oba kizibu ki oba kinze wendi ngenda lemerako ngenda tambuza obulamu. So yeeyo endowooza gye njagala abantu bafune nti oba olina kyakunyigiza oba mu bulamu oba mu bizinensi oba wa kulemerako nogamba omanyi sinze nsoose sinza gy'okusembayo naye kati ngiyiseemu ntya nofuna oba obadde ofunayo omuntu gwoyogera naye noyogera naye nofuna ku ndowooza ye kuba bagamba ekizibu wokigambako omuntu naddala nga muntu mutuufu si gwogamba ate n'alaalaso olugambo ekigenda mu maaso neefuna omuntu gwosobola okwebuuzaako gw'okwegera gamba omanyi eno embeera enyizeemu bizinesi enyizeemu bweti nkoze ntya buli woofunayo omuntu asobola okuzzaamu agamaanyi kikuyambira ddala nnyo. So loss yonna neyoba mu bizinesi si yenkomerero buli gwolaba nga akoze bizinesi ey'amaanyi buli wotula n'olya stories abe nabo balina ebizibu bye bayiseemu bye bayitamu ate ebinyigiza n'okusinga ggwe kyoli mu kuyitamu. So tetugwamu maanyi bisoboka tusobola obikola ebintu n'abagamba tino ba motivation speakers they are planned kids that how oyo majo sente bamuzana mu family y'abagagga talina bizibu majo tuwe mudakika 5 tuweyo watandikira waabo omuntu omuvubuka ayinza okubeera inspired nagamba majo yakikola bwati so kikola bwentyo kituufu kitera n'abantu bandaba nnyo waliwo ne recent omukyala yali alina jampita okwogera nagamba naye majo gwewe nkulaba okwo ku Instagram chaka we mweba planned kid nengamba naye katonda wange planned wa nti obulamu bw'ensi naffe tubuyiseemu mu kunyigizibwa kwennyini ng'abantu bonna we babuyitamu nti twebaza katonda nti bazadde baffe batulabira webali so agamba nti watu wali planned but bakola kye basobola okola buli kimu nti okola nti ojja kugenda kusomera ojja kola bino naye nga nange obulamu buno bw'okuyiga ebyensimbi oba ebya business naye natandika dda nga kakalukana zijjukira
wetwali ku campus nga nze omuntu ajja okunsanga nga ntambuza chips nga nkola chips mu room kola obundazi nembutambuza nzika lumu twali mu holiday ya omanyi bw'obeera mu university wabeerawo eyo holiday ebeera empanvu ogenda mu mwaka oguddako nga tulina restaurant ne mami wange eyo nateete mu park nze mmajo nga ntambuza emmere ku tray mu park nga ndi ku campus dia nga ndi ku campus campus ami nga ntambuza emmere mu park ye Kampala era abantu abamu bansaka kati abali bamanya abakolanga ku total ye nateetawo mu park nga ntambuza n'ogenda mu taxi leero n'olya kikyennyanja oba binyeebwa mu nnyama nga mbikola ebyo byonna abantu balina okuliga nti ensi buli kyoyitamu kati osobola okubeera nga ondaba wano kati wendi naye nga totegedde waje nayita maybe nga teggwe oli right now oli wali wennali ng'ogamba ono teye yatuuka ate naye okubazaamu amaanyi kyosobola okubeeraawo n'omala n'otuuka eno nga ntambula ku tray enkuba etonnya n'okwata emmere ng'olina gitwala paka nateete ku bitaala kuva nateete ku park era abantu nga bandaga ono omwana ali ku campus naye ali mu kutambuza mmere kubanga mmanyi kye nali njagala nti ngamba nnyo abantu nti buli kyoyitamu kirina kye kikuyigiriza tobeera mu mbeera neweevuma noga Katonda yanneerabira nedda mweyo embeera olina kyoyigiramu era nti eyo embeera gye twakolanga twalina babiri ne batubba n'okutubba nga mami abeera mu kiyungu nga yafumba nze ntambuza emmere kati waliwo omanyi nga mwakatandika business waliwo yajja n'atugamba waliwo abalaba bali abami batudde bagala oli ayagala nkoko oli ayagala netukyamuka nenkwata episwani netufuluma wenafuluma yali eri ne bayoola obutebe bwonna bwa restaurant ne babubba naye buli kintu kye twayitamu then kati right now otunula n'ogamba zaali lessons ate kati ze ndi mukuyiga kati engeri gye nkwatamu ssente gye nkolamu business yanjawulo nti njize okuzikolerera oli campus ffe twasulanga mu hall omanyi university nga obeera oli Kyambogo oli mu hall baye nga mwatuvuma ab'Ekyambogo nga mbeera mu hall eyo omanyi abantu bate bagala kulya kawunga nze nga mbasikira chips nenkuba obundazi nenkutera keji nentambuza ebintu ebyo ku campus so buli kyendiko kati buli kyenkola zaali bye twayiganga mu jani kubanga we nalinga ku campus nga ofuna ssente zo nina mukwano nga bali balina poultry mu kyalo omanyi ogenda n'okyalirako bakwano balina farm nengamba nange kantandike ng'obusente bwange bwenzija mu chips biki ntunze cabbage biki nga mbaweereza abakola omanyi bino long distance farming bawadde ssente bakulundire nga bagamba ate kati wetaaga ssente za kino ssente simanya kugema ssente za mmere nga ssente zigenda lwakyalumu nga bufa kamukamu obusente bwange so embeera tuziyiseemu zonna naye kubazaamu amanyi nti kyonna kyoyitamu olina kyolina okuyigamu mweyo embeera nti byonna twabikole kuba nekkuba ng'oli mu kuyiriba nga nkeera mu katale nakawa kunoonya bummonde wala isimbakolera chips byonna twabikola so we mutulaba eno ate naffe tukyayiga tosobola tutuuka ku mbeera n'ogamba nze kati naterera nedda naffe tukyayiga naye buli muntu gw'olaba eyo alina embeera naye gy'ayitamu emunyigiriza so beera ng'olina essuubi nti kyonna kyoyitamu osobola kiyigiramu ate n'ogenda ku level eddako sibula abatulaba dda akadde ndoza keeko mwebale nnyo Stella okunkyazaako wano olunaku olwaleero abalabi baffe abalungi mwebale kusalawo okubeera ku program eno era tukkiriza nti mwina kye muyizeemu naye temubireka wano tuyiga nnyo ne tukyamuka banange omuntu oyo no yayogedde bulungi ne tubirekaawo funayo akantu ne wekabakamu k'oyize leero okateeke mu nkola kubanga ekyo ky'oteeka mu nkola kyekigenda okuyamba mu bulamu buno neera mweyongera okutugoberera ku social media kwonna kwendi Marjorine Nantambi ku Instagram ku TikTok ku YouTube ezimu video zino nzisharinga abantu babuuza wemba ne ssente zino nsobola kukola ki ebintu byonna ebyo sharinga ku YouTube channel Marjorine Nantambi. Toyanziza nnyo toyanzege Marjorine Nantambi bwati wayogedde sigenda kwongerako kagambo nakamu nyiza okubyonona naye obadde mulungi nnyo webale nnyo okutuwa amagezi ago weewaawo nebaza Premium Wigs Uganda neyanziza Posh Junction on skin care neyanziza nnyo Adonage Mugala naye webale nnyo bambi okubanga mutubaka toyanziza mukama batukumye tusinkane olunaku olw'enkya tubagala nnyo.